Horizon TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo ggwe atambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Horizon TV. Nebaza mwenna abatambudde naffe mu kaseera akatono ennyo ke twasobodde okubanga ate tukutuusako ebyabadde mu disitulikiti eya Ntungamo. Omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yabadde agenza ate mu kye bayita country wide tour ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Ensasagge yabaddeyo mwagirabye, embeera nga bwe yatambudde mwagirabye, nkakasa buli kimu wakifunye bulambalamba. Newankubadde netiwaka yafuuse ekizibu, ebintu ebimu sinze ezimu ne zigaana okubeera nga zikuweebwa, naye kansuubire ababaddeko abasobodde otugobererako akaseera akatono kye twakoze at least twagasseeko. Kakati njagala okutegeeza ggwe ampuliriza mu byabadde eyo sayidi z'Entungamo. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yamaze okwogera ku venue kwe yabadde ayogerera mu kitundu ekya Ntungamo, bwe yavuddeewo yabadde ali supposed okubeera nga ate ayogererako ku radio station emu yabadde alina okuba nga ayogererako. Njagala okutegeeza ggwe ampuliriza nti bwe yatuuse ku radio station eyo embeera n'ekyukamu. Abasajja radio station baagisazeeko, amasannyalaze ne bagajjako oluvannyuma lw'okuba nti yatuuse n'abeera nga atandise okwogera. Olwatuuse n'aba nga atandise okwogera ebigambo ng'era w'obimanyi, twagenza okulaba amasannyalaze gavuddeko omulundi gumu ekitatera kubaawo. Jukira radio station zino zibeera ne backup, naye ebyo byabadde story empanvu naye amawulire genjagala okuba nga nkutegeeza radio station baagisazeeko. Jukira bwe yali agenze mu district gye yasookeramu, njagala okutegeeza nti baamublockinga ye ne team eya National Unity Platform eyaliko ye nga president, kwaliko leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi, kwaliko Secretary General David Royce Rubongoya, kwaliko n'abamu ku bakulembeze abalala aba Deputy President Western Uganda Jole Mugisha n'abakulembeze abalala abaali bali supposed okubeera nga bagenda ku radio station emu nga yo wabalabye mu district eya Lukunjiri. Kakati bwe kyatuuse Entungamo, ebiva Entungamo mubimanyi era ebikwata Entungamo mubimanyi. Yatuuse n'agenda ku radio, yabadde yakatandika okwogera, embeera n'etabuka. Ngenda kulagawo wano ate then oluvannyuma nkulage ekyabadde ebweru nga bamulinze ng'abavubuka bagamba ffe tulina okumulabako pulezidenti waffe ng'oggyeko essanyu lye twamulaze nga tuli ku venue, ate tulina okusigala nga tumulaba newankubadde radio bagiggyeko fine, kati ffe kafulume ebweru tubeere nga ate tusagambiza okulaba ku mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati kiriza mbere nga nkulaga akanyomero kano then nzije oluvannyuma ate nkulage ebimu ku ebyo bye yayogedde bwe yabadde ku venue wali mu bitundu ebya Ntungamo wakati mu kubeera nga tuli mu kwetegekera embeera nga bwegenda okubanga ebeera sayidi eza Isingiro. Olunaku olwaleero gyagenda okubanga agenda okuwunzikira Country Wide Tour Phase 2 wiiki eno gye tulimu yennyini. Olwaleero olunaku lwakutaano embeera bwe tubegenda okubanga etambula. Kankuwe bino nzija ate tubeere nga tweyongerayo mpola mpola. President akyali mugenda mu maaso n'okwogera tubyogere bimaliyogere anti kati tinkumanya Uganda President abadde akyayogera amasannyalaze ne gaggibwako ku radio eggyeddwako amasannyalaze ne wabweru abantu bamulonderedde wabweru nga bwolaba wabweru wakwatiridde naye nga amasannyalaze go gaggiddwako mu radio. Abadde ku radio ng'ayogera naye nga abantu bali wabweru bawaga, so amasannyalaze gaggiddwako. Tukikola nga tuli ffenna kubanga batwadde examples ez'enjawulo eby'omukenya mwabireba nitwe nituwasa tukikola mulyo nimuleba buli bwenguzi. Sente ezina okuweereza abantu mutwalo mulamba omuntu omu yekka yazibba, ate bwamala okuzibba n'ateekawo obulimba balowoozesa abantu nti buli muntu ali mu West ali bulungi, ate nga si bwe kiri. Amalwaliro gammwe malungi, amasomero gammwe malungi, emihanda gammwe mirungi, kati okiraba. So twagala okubikyusa buli omu yeyagalire mu Uganda ye. Ekyo kisoboka, ekyo tugenda kukikola. Tunulire ebbeeyi y'amata nusu 5 liita nobaasa okuleba ekitooki ekyango kiti nga bakukiguza 2,000, 3,000. Lwaki? Kubanga infrastructure bagyonoona. abalimi gye balimira amatooke ogenda
kulijayo n'emmotoka tesobola kutuukayo. Ate bino ebintu byaliwo. We are not only going to start them now. Uganda was better in 1970. Abazeyi abali aha nimukimanya ngu omu 60s na 70s okabano basokuza omwirwariro without money bakwa treatment bakwa n'engoye ensya wagaruka omuka. Naye kati waza omwirwariro abooro balina omwanya gwabwe n'abagiga balina omwanya gwabwe. Ekyo tekirina kubeera bwekityo. Nyenda inywe myeto mutwale oba obutuma mubutwale mu geto zonna, mubutwale mu kisaundi zonna, mubutwale ku bodaboda stage zonna, mubagambe generation yaffe erina okukyusa ebintu. Eki generation erina responsibility ey'okuhindura ebintu. It is very very possible. Temukkiriza muntu yenna kubaawula mu mawanga oba kubaawula mu madiini. We are the same, we have the same problems, and it is the same solution that we must find. Temukkiriza muntu yenna kubalowozesa nti muli violent. We are not violent, and we can change Uganda non-violently. Yes. General Museveni n'abanywanyi be bakaba bali emyeto nkidwe baze omu kisaka bita abantu bakwata obutegeki, kandi itwe titukwenda obutegeki, nitwenda obwebembezi. Twagala bakulembera nga abantu we babosi nga baleaders baservant. Omuntu yekwalina okubeera bosi nga politician oba omukulembeze ng'akutya. Wabba sente z'omusolo ng'amanya nti ojja kuba akalulu. Redzone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Nyongera okujjukiza gwe atanaba kubanga osubscribinga nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeerenga tomissinga ensonga yonna nga bwe tugenda mu maaso n'okubanga ate tukusaggulira ensonga zonna, amawulire gonna na buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda, ate gwe n'obeera nga ate omanya buli kimu ekigenda okubanga kitambula. Amawulire mangi olunaku olwaleero tulina okutuusaako embeera nga bwegenda okubeera mu disitulikiti ey'Isingiro, nga bwe nkutegeezezza nti olwaleero lwe lunaku wiiki eno lwewunzikibwa mu kye bayise NUP Countrywide Tour ey'omulundi guno ogwokubiri oba ky'oyinza okuyita phase 2. Ate wiiki eno yennyini gye tulimu ey'okuresumingiramu poliisi bye yali yayimiriza luli bwe twali tugenda mu disitulikiti ey'e Masaka, ng'olwo nno tuzzaako Mityana, embeera bw'etyo nejja mu mbeera ya poliisi okubeera ng'ategezaako okutataaganya ekibiina ekya National Unity Platform n'enteekateeka zaakyo. Kakati olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency ne ttiimu ey'ekibiina ekya National Unity Platform boolekera disitulikiti eya Isingiro era nga yegenda okusembayo embeera bw'etyo wejja okuba nga ebeera. Kkiriza nkutegeeze ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa ono atanyeenya nsaasi wabula akozesa kitabo ekitukuvu ekya Quran n'abeera nga ate akwambulula ebizibu byonna ebikutawaanya. Oyagala kubeera nga ate ogenda bweru, ebintu tebitambula bulungi nnyo, ebintu by'enfuna nga byesiba, ensonga z'amaka nga ziri mu goziriini, byonna mutuukirire wali enjeru ku luguudo olugenda Ejjinja. Bw'oba nga tosobola kugenda Njeru ne ku WhatsApp omufuna ne mutandikirako ensonga enamba eri 0753 855 embeera nebeera nga ate etambulira ddala bubaaya sana nnyo. Kkiriza tuwuliziganye mu updates eziddako. Redzone TV kwoli embeera bwetyo weeri, katuwuliziganye ate nga tukuleetera embeera nga bwegenda okuba nga ebeera mu bitundu ebya Isingiro.